oli mu kulaba television ABS ekuwummuza ebirowoozo. Ekiddako ku ABS television. Gakuweebwa muno era ojja kugajja wano ebibuuzo n'ebyokuddibwamu bijje kuba akafulu abamanyi ensonga. Mbabaza okutwala omusango mu kkooti nga Besigye tagenze. Mbabaza akomawo mu gavumenti akolera Museveni. Fuba olabe era oyige okuva ku bakafulu mu buli nsonga eba evuddewo. Bantu bangi balowooza nti Besigye asobola okulwanyisa ababbi. Yasigala ng'essuubi ly'ababbi. Leka kuwulira biwulire omutwe gwo kagukweyibirire. Mu political science batugamba if you want to solve a problem create a contradiction. Mbabazi is creating a contradiction to undermine the swearing in. Ebyo n'ebirala bingi mu program Omukulembeze Wenkya buli wakuna ssaawa 3 mpaka ssaawa 4 ez'okumakya togisubwa. Manye wagguse dda ku lutimbe gaggadde ABS television kubanga naffe twagguse dda tukulamusizzaako gwenna gy'osinzira okutulaba buli lwakuna essaawa 3 mpaka ssaawa 4. Programu yaffe eno eddibwamu ssaawa 6 okutuuka ssaawa 7 buli lwa Sande. Kati gwatagirabye gyeyunire nkujjukiza ne balyoka bankubira amasimu bakubira essimu ku lw'Esande. Abantu bangi babeera waka nga balaba. Ate ekyokubiri abantu bano balina obuzibu. Tikati abantu bankubira essimu bagamba nze nina ssente zaaki. Nze sina ssente za gavumenti eza bino ebyammwe gikwateko tegikwatako. 29 siziyina tewafunyeyoko. Ate nkimanyi nti bannalwaiso be bazigaba nze sigendayo, abavubuka be bazigaba sigendayo. Kati nze mbaako ekintu ekyanga abantu bano tebamanyi. Balowooza nti buli kintu kyonna kikola mu monetary terms. Jjo nabadde Kakumiro ati bakulaba ng'osibye yellow ribbon ne tutegeera nti kati olabika wayodde. Anti nze nkubuulira nti nze nkimanyi nti luno olutalo si lwa kukyusa myaka, lutalo lwa kuggyako Museveni. Before you remove Museveni gumuleeta yaliwa. Nze ndi musiru oyinza okunkwatira mu ebyo nandala mafaabi waali kubanga anti nze siyinvestinzeeko mu opposition. Era ekyokulaba y'omwana kakapusi nali nkakuba kagamba president kaleese tepu nti mpagira Mbabazi nali nkakuba nkattirewo era otusinga nomwalita munne kubanza I have not invested in the opposition, not at all. Nze mmanyi Museveni bw'aligenda we shall form a political party eyaffe okuba bano bennyini abaana ababbi abatemutereze NRM yennyini atigisobola bano abaana tobasobola NRM yennyini ng'agenze nesigalawo nesigala ng'ebibiina muleme kunsaba ssente zammwe siziina. I don't have any money. Nedda bano abaana ekintu kya Museveni bakiyuzizza. Era kati nze ntambudde mu constituencies nnyingi nzudde ebintu biri ebi. Omubaka wa parliament bw'aba yaderivalinga tafuna buzibu. Nabbanja alina amaanyi e Kakumiro wano mayitirivu. John nali Busoge wa Namuganza. Once you deliver kubaka akati bana opposition bajja ne basalya gavumenti amagezi nti tuli mu election za 2021. Era kyetuwogerako okukyusa emyaka byonna kati bali abasajja bajja ne basika muli ku myaka si gye baliko bo bali ku performance. Ekyokubiri tuli ku evaluation buli lwolaba omubaka wa parliament gwe kiremye okuyisaamu aba teyakola waabwe. Ekyokubiri bano abaana bagenda ne balowooza nti bagenda kusikira Museveni. Abakooto ne balowooza bagenda kusikira Museveni ne bakuba buli muntu yenna nga fomula yaabwe egamba bw'ojjawo Lukwago ng'otuuzaawo Diana yembwa ya Lukwago ng'egenda eri omusajja ataasoma busomesa mbw agende mu kanso ey'abasomesa. Mirundi bw'omujja wano ng'atwala engalabi Mirundi ebyo tabikola. Mirundi omwana omugezi amanye essimu enfuna ennamu ku ssimu enfuna ennamu ne bweba nnene ennondako emu. Kati ejjoogo lyabwe bakuba buli muntu yenna buli gwolaba gwe kiremeza okuyitamu ayina ekkonda ku baana abo. Kibi mabemba parliament okwevaluatinga okugenda nga andi kakati kyenkubuulira nagambye Kumero ndi muyinza okugoba omukazi mu nnaku 7 talina lubuto
lunaku 7 ezakatani because nebana emyaka 5 twakagitandikako emyaka 2 how can you evaluate Museveni's performance? He's been there for no Museveni tomubulya myaka giri Museveni mu evaluating ku myaka ku manifesto ye y'emyaka 5 gye yakuwa toga nti oludde nnyo mu ssomero nedda ebibuuzo byenyanukula Museveni performance ye gibalire ku 5 years ye manifesto gye yakuwa mu otiikinga nti obutabo bwa literature bwe batasomesa ku ssomero tebabubuuza tukanti nti bwaliwo ne last year omwana omubuuza butabo bwa literature obuli ku sirabasi kakati Museveni omubuuza omubuuza 30 years or 25 years myaka 5 akoleetera manifesto ye ekitegeeza siribasi ekyuka kati omwana mugolole ku butabo bwa literature obuli ku sirabasi alese empya yenkadde yagimaliriza yakola anti bwe bate yakola budget togiraba budget waliwo abazaayo sente waliwo abasaba supplementary tifete zatumala kakati ekyo ekyemyaka 5 kyo kyaggwa tuyina mu parliament tukiyita bakiyita batya mu parliament mulimu obukiiko bubiri waliwo bayita session committee a session committee means nti any matter kasa session egwako tegenda mu session endala nebayo secretary committee akoko tekavaawo is a standing committee of parliament it can discuss any matter kati abagezi mwe bababbira session committee tekivaamu endo secretary committee is standing committee of parliament ekyokubiri nti bano abasajja aba opposition bagezi bo kye baabakola bategeera tuli batono bwe bategeera nti tuli batono ekyokubiri Museveni bamugobera abagezi bonna ne bagenda n'asigaza buno obubibbi obwo bw'ayina kakati obubibbi obwo bumubba mwevere ango nti abamwetolodde obubbi obwo baminisita bamaanyi bumubba kakati bwe bukola buli kintu kyonna bwevaluatinga sente bwevaluatinga sente ti mata eno bwe bwagigaziya emata was supposed to be handled by parliament singa kyayita mudda anti ne bubala sente mubakipulonginge bubbe walutwe ne bugenda bubba sente kati aziriza ati babakwatiddeyo why abasajja bano bamaze okukola formula yaabwe to deny Museveni two-thirds majority and it's simple why nti mmwe abali mu Buganda naddala mu Buganda muyina ekizibu basooka ne babala nti Kibuule musajja w'amaanyi katumukube ne bamukuba ebyettaka ne bamukuba ebyettaka era nze bakibuule mbasaasira nze obwabukedde ne kakande ennyini bwe twakola gwende kwatire waffe ku mukola ali bamufu nze tosobola kumpandika kate nojja naye bakibuula babakuba kati ayina omukolo Kibuula ajja kusangawo wabukedde nga waali nze bwe nkuvumbagira oba owedde nze kasobola nkubako sitole oba owedde kakati bwe bategeera nti Kibuule w'amaanyi nga bamukuba ogenda okujja Kibuule yabbye ettaka nga bukedde gwendi kwatire waffe ne bwekuli bamukuziika ali baawedde newani yadde kakande bwe twakula tasobola kuva mu New Vision kuziika waffe muvumbagirirayo kuba ne batamu tajja abaana bange bamugoba kuba nze the moment kenkutegeera nti oli mubi sikolagana nange naawe kakati bajja bategeera abantu nti byandala yasoose okukola yasofa mu Buganda muno yeyalazeeko lale ey'amaanyi mumuzzeeyo mu kooti because these people bakaliculate Museveni bamuddusa lwakakamba director simanyi ovu research afuna bilioni 10 nga nfuna 8 ng'engalabi njere yasoma Harvard lwaki tewasigalayo kakati bano abasajja bakubye Museveni ne bamukuba mwalaali Harvard kyamaanyi okusubanga nsoma Harvard Harvard is today bamukubye ne bamuteeka wali nti gwe e constituency erimu abantu emitwalo 3 abakulonda oyita otya 5 noga nti baganye byandala olukiiko lwabaddemu abantu bayitirivu naye gwe notuga nti abakulonda bali emitwalo 3 nti 5 biganye waliwo omubaka wa parliament ayita abantu naga nti mwe temuli bawano bwe nabadde bukomero bwindi akakumiro bwaleese abuvudde mu bende ne bagamba mbuteme kibooko naye nga butono era ne mbugamba nti naye basiru mmwe
obanga ekintu kyonna tekikwatwako mwe enkofiira zammwe musula nazo temuzijjako ku mutwe ekitegeeza buli kintu kikwatwako enkofiira zo zemuteeka ku ngalabi zammwe zo tezijjibwako kakati nenkofiira zemuteeka ku ngalabi zammwe zijjibwako mugamba muti constitution baali bagikola yakkiriza nti ekwatibwako bagikwateko bagigemeko kakati bwekiba bakusudidde nti bekuŋŋanya ne bava ekampala ne bagenda mulala ey'omuntu mu kifo kyokubakuba ne baddusa emisinde bajja ne bateesa. That's one. Two. Omanches ngochali ku nsonga eyo omanche newunya ku byandaala ne mumukumiriyetinga ne mumukuba mawulire ne mumugomugoloza naye omwami yotanyiga nasigala nga akubala ali kwatibweko ne mukoti bakyaba abaana bagezi njo bakukubola gewambabazi naye olunaku lumu bavubuka mwe tukeera ku makya netubasabira netusaba mu ddiini netusaba ne mu nsozi gwe balinywereza wano alinyumiza banne byandala tabbanga ku ssente omuvubuka eyabba ssente zekato zamanyiddwa ne munna ali mu mawulire we balikwatira wano ku bavubuka abo ne bamuba bulungi nnyo abalibeera mu serena mwewuunya kimu ne mumuba ne mumwogoloza naye nakati akyagamba mugikwateko n'emisango tabbanga kana katabo kali dated 15 April 2013 omuvubuka eyabba ssente zekatosi akyaleega engalabi atambula bwati amanyiddwa ne munna ali mu mawulire si byanda mwagambanga nti Museveni ayingire bajja kubavumbagira ng'ensala eggaddwa obulire mbooko bwetokotanga akatogo k'abanyarwanda bajoza abantu byenkanika abo abaana bamala okubba ne bakuba abantu mu mawulire oyo akuba mu mawulire oyo olunaku lumu bajja muyola babi owulire emigobo gyogeranga baramufata olonga Museveni agenze bajja kuyola omwana oyo owulire emigobo gyogera baramufataoliddamu okulinnya enanzigabawambayo okuzimba eddwaliro lya fistula kakati naye nkugamba nti bano abaana enkuba Museveni gye bamukubamu eri bweti imagine omuntu n'akwata ebigezo bya senior 4 n'abiteeka ku social media tatunda n'abiriikinga agoba ki ayagala gobono omusajja kuba baali bataddeko ntagali odongo naye kye batamanyi kyembagamba nti mu busiru bwabwe mu malisi yaabwe mu kifo ky'okwokya omunya bookya nnyumba how can exams leak when the first lady is the Minister of Education? Bwe baba bagoba okugobawo ono but ekyengalabi zaabwe zisejjembe zijooga buli muntu tezikijjukira nti as you undermine this man owa UNEB mumugobe w'omulimu mugutwale muguwe entagali gwe mwali mwagala tribalism nepotism you are undermining the first lady who is the Minister of Education under the Minister of Education under her stewardship ebigezo biriikinga ekyo mu ngalabi zaabwe mu ssejjembe zaabwe tekirimu because they are malicious they look what they burn the result and they end up burning the house. Oyagala tugamba nti leaking the examinations on social media is intended batajetinga ono mulimu bagumujjeko that's what baguwani bamala kuba lukwago ntagali bamala kuba lukwago ne baleeta Diana malicious naye obusungu bwe muzimbye mu bantu mugenda kubukola because when we go back we tell our children what type of people are we working with so kakati notunuulira compromising the stewardship ne mugamba first lady yes bakuba first lady nti under the first lady's stewardship the examinations are leaking eyaleeta n'ekyuma ekikye printing press kati baba kubona agende they have ended up banning the result enyumba yekutta omuliro nti nga first lady ye minister ebigezo bibbibwa kati mukama waabwe aliwo ku engalabi enyumba ekutta omuliro bali mu Serena kati bandaba mulimu mukyala we basiru nnyo in the process of undermining this man mumujjeko omulimu gwe nga bwe muzze mutukola bwe yes kuba basooka kiwantagali bagobe bukeja ate abasajja abo bwe bajja okubba tebadda mabega kuba emitwe gyabwe gijjudde obujuuzi obubali mu mitwe omwo kakati bagoba ono ensi yafuuse nebeerabira buli kimu what they forget everything in what they forget is that African politics rotates around ethnicity. This man yaine waabwe gyava n'abaga nti no omusajja yali ku byebigezo nga biriikinga nga abibba naye ono abiteeka ku social media twembala simiŋŋende
ne tribe yo netegeera nti bano mukujoga basomani bajoga kakati mukoze mutya angina is very prominent ewaabwe teso mumukubye kuba mubbe sente za nadis instead of banning a lizard you are banning a whole house nemukwata kayigula abafiiriridde kayigula bwe kankubuulire tewali kintu kiri psychological nga bintu ebyo kayigula olowooza bwatula nalaba abakubatiya gasitalumwa olowooza kayigula bwatula ewe n'abaana be nalaba canisters bezisemyeko emikono is not a factor, is not a human being anti bimuluma naye abaana ne bamulemerako kati aze erizaati mmwe temuyina kye musobola tubulya ntukkiriza nti Kasumba yabbye nga mmwe muddidde n'abantu nze oyo omukazi mbabazi otuse ku nsonga mumanyi yes omukazi oyo mumanyi I knew nti omukazi yalina teepu I knew ne bamunoonya n'ababula kuba tebalina investigations ne bagenda ne bamuganga raping omukazi n'asigaza teepu ye kaakati bwagitwalibwa pulezidenti yagenda ne kakka omukazi n'agamba nti kakka afulume kakka nga tamanyi mukazi kyayina kakka didn't know that the woman was having a tape I knew nti yamutwala mmanyi nti omukazi gwotwala otya omuntu gwotabuuzizza otwala otya omuntu gwotabuuziza omukazi bwe yatuuka mu meeting ne president yakakka afulume siriawazi kakka tamanyi bye bateesa era meeting bwe yakija batandika kutangi kakati bano ne bagamba nti mumanyi kye tuba tukola nti oyagala kutugamba nti director wa iso yasitula omuntu n'amutwale wa mukama we nga tamanyi oli kyagenda ate nze nakirabako emirundi ebiri nakirabako mu state house emirundi egi waliwo omusajja yabba omuwala busente namutwala e London mu supermarket ye namubba kakati omusajja bwe bamutuse wa president naga nti ono yandese simwagala mundeetera amanyi oluwalabu ne baga nti ate ono yamanyi oluwalabu tamuhagala kati nabuulya president ono omusajja mubbi omulala yagendayo ng'alidde ku muyindi sente omuyindi naga nti sebompadde wiiki ejja nti naye era nkwate sente endala obukadde 3 mbuwona ndeete nti yakoze ki eddala lyajja mu ministry lyali ya ministry ya health lize n'abantu abazungu babibondeetera agenda kunsaba 3 esajja lyali lya ministry ya health lyekangasiza mu meeting ya president omusajja naga nti yatusaba enguzi kakati nono ate nze munnange kakka bwe bakuba kakka nga yakajja kakati bwe bategeera baali tebamanyi kakka president yeyamulagidde tuyorganize yeso teekawo eyo warabisi Museveni terisi kakka kakati bo bagezi ne bakyusa omudumu ne bamuwamba nemuta kakka nemuta kwanze ayuruza allies kasana tegera nti ready paper yekyo nkubenyondo mutwe nange bwe bali bagamba tokole nalinje kutta omwana oyo nabano bwe bakutta abapoliisi oyo ubaloza yaje nangamba nti nakalema antumi naye ayina ebizibu kati mukolagane ne mugamulete nalinga mwasa enyondo nakalema teyajja abakujja eri awedde nze kati tatumala okukyawagana to fall out that's my weakness police bosses kakati bano ne bagamba tukoze tutya ne baleeta omuvubuka mwamulabyeko omuvubuka ono babayita bati abalaasi n'agamba omukazi nti gwe nakuleeta $2,000,000 obitwalire kayigula mu tekaweesi kakati if you can implicate if you can tell lies about your colleague kati ebyakasumba byetubikkiriza noga nti Kasumba yefuula wa defense agreed sir n'atula n'abantu nga yagala bakuza byakulwa why didn't he arrest him in that meeting on that day no tugamba fe twali baana batonga batugamba mu logiki nti enkofu 10 zaali ku mutini bakubako mukwasigala mmeka Kasumba n'ategeera nti muganda we bamukutte n'atajja bizibiti wakaawe n'atabiddusa n'ajja ne reportinga ne lawyer we knowing ni mugenda mukwata n'aleka ng'enjaka gye eri ne passport ekyo kifu najja naye reportinga ekyo kifu naleka ng'enjaga nabagambye nti ebyewuunyisa ebiri mu ggwanga muno omusajja baali bamuyita Kalamagi nga yakulya Uganda Railways ate nga Kalamagi asinga twere nyingi Kalamagi natta Uganda Railways ne bwe bayoola Kalamagi yakola ekyafaayo baasi yeruzira teyimirira yabulira wakati wa Kampala ne ruzira nabula nagende we nayo kyafayiro zonna n'alyoka alabika eruzira he reported himself to ruzira but the way he came out of the bus nobody knows
to go and hide documents. Exactly. The first thing Gashumba Gwamuputriganga Conman, the first thing he would have done is to go and hide exhibit. Chembuza. What your passport gibakolera omuntu nga yambadde galubindi? Simanyi. Kubanga amaso gumu. Second passport ezimu kuzebalaze ku Gashumba yali yambadde galubindi. Nabagamba abaana bano nti mbayinako data. Nembaga nti ono musajja yakulira akabinja akatta abakazi uno. Yeshigenya amuzi. Abantu bakwebaza nembagamba baluwa byogerako sinawulirayo incident. Police siginenya. Owange omukazi yasigalawo teyafa. Bamwerekamu n'abalema. Essimu eno 0782 36801 ye ya Hamuza. Yasooka n'agikweka bw'aba agenda okutta ajjayo. Kati essimu eno eri ku satellite. Yali tamanyi nti nze nina mashini ezifuula satellite. Zonna zino simu zaabwe. Zonna zino. Nti ng'ennaku z'omwezi mukaaga ogwokutaano 2017 ku ssaawa emu n'eddakiika 5 yafuna emitwalo 2 okuva mu ssimu eno 0782176788 n'agula airtime wanusu 5 ku ssaawa emu n'eddakiika 5 olaba eddakiika 5 ayina machine bayina interval. Yes. Buli lwagenda okukola ekintu dakika 5 kakati dakika 5 oziraba kakati ate dakika 5 oziraba tingenda kuzomeze ko mwana mu ogwokutaano ku ssaawa 2 n'eddakiika 5 yafuna emitwalo 6 n'ekitundu okuva ku eno simu 0775 8803011 zozo nana zikuba jezi bazina kebera olaba kazi kye yakapolwo ati nabagamba kati babakutte naye kyembagamba mwabakutte omulaba ono omusajja omulaba nti ngena 2 ogw'omusanvu 2017 ku ssaawa 6 n'eddakiika 7 olwakyuse bw'abeera mu mmeeya akozesa 0 eddakiika 5 bw'ajja mu juni akozesa eddakiika 6 ayina mashini nakikebera ayina mashini ayina ekyuma naye ekikwewuunyisa abakulu bano baba temunnaŋŋambako olaba akawunti gy'ayina eno eya mobile ababbi gye bayina ogiraba eno kuli sente zaabo gwali oguzeko airtime ow'ekikumu 2 kakati abakulu bano gyaliye nze tebambuuzizza naye babakutte kimanyi babakutte naye kyenjagala opeka kiri kibagundi nange mumpe ku ssente kubanga mumpe ku ssente njogendebwa pulezidenti mbawabiri mumpe ku ssente ogiraba eno akawunti akawunti eno eno akawunti ogiraba akawunti yaabwe abatemu bano gyebalina kuba zino ssente zaafa nga wakiyingi eno akawunti eri mu banka y'abazungu manyi dola eziriko abasirikali bagundi nange mumpe nze nayize akawunti ogiraba eno akawunti yabatemu kuliko omudidi balina nesaabu n'abakazi mwebali era nakubira omukazi mugani nansuubuga gwe naawe oli mu kyokutta abakazi all of these phone bino biraba bino bifaananyi manyi esimu zaabwe balina ekyuma ekya communication ekyuma ekiri ensambya mu nnyumba balina ekyuma ekirala kiri opposite ne kolo ya street balina ekyuma ekirala kiri twasoma anti nze nakugamba nti nze ewange nsomesa mu peya nina ba medical doctors 2 omwali wano mulala ali Europe nina baloya 2 omu yali mu kodi yali mu gundi mu parliament yabakolera amateeka nina abasoma psychology 2 nina abalogo 2 obulogo wabusomesanga kosi wabusomesanga webali abalogo ewaffe teri biryogoloza nabyo wabalokole pasita zayo biki ebyo waffe biri intact chokola bobbe motoka yange ngamba osaluteso ogenda kujjala bino bizeeyo kubanga obepa nkako kakati kambuze abalogo ababiri bolira kakati kyembabuuza nti where is the side in this game criminal investigation department kakati mmwe kyemukoze okimanyi sayidi emazeko bannamawulire emirembe anti yafa enaku zino ekwata bannamawulire my daughter akulu eyawandise ku kayihula mwamuyise kati mumuyinterrogatinga mumutiisatiisa okuwandika poliisi okujjako nga emaze okwejjako image ya sayidi kati kyebakola kyonna tetukikkiriza I cannot accept nti gundi is a criminal Gashumba kubanga mwawayiriza nani ni inspector general ni mumukuba mawulire itopu jeno ani nze mbimanyi lwaki okuyita kuwayire yanti kati bumala okuwayire fenna bwe batukwata anti you are a suspect nze bangama ndi mulalu
nibanga ndi wambabazi nibateka kusoso bagala kubba 5 billion mbunze banzike wano bo batibbe zaba kitamwe mu government yano mwaleta muki abajoka joka abantu nagano genda yo yeto boyo mwana mbwe jetu kole nalinje mutta ndakale nalinje mutta kende bwana lese je sente sigenda nendo mwana yasi because for you ekibajogesa nti bana abana bagezi the moment gwe kasokiriza transfer bo sente 5 billion baba zikoze eki kakati gwe tutegeera kano okomezaawo meka tulioke tutegeera gani ze wazimba mwe nyumba nze wango zirese jangu kale nkukube nkutte enyumba gye bagambe erina okubeera omukulembeze w'eggwanga anti kyenkubuulira national security fund yakakata mu kalindi bazimbira omuntu enyumba ba national security fund ng'abalimbi nti ya Museveni kubana bana abafere Museveni talina simu ya NSS yate batya anti Museveni bamuringi fensinga tibokube simu alwaita bamuzimba kakayumba era aba abakazi ka president yakamba nalweso bulingi Mirundi zimala ne bategeera nti kati Museveni agenda kufuna namga nalweso give Mirundi an effective access to me why has more information than bakba toyeze kuyingira kana kantu kabwe kano ke bazinga Museveni ensonga lwaki abasajja bali bakutte nti omukyalo no yagenda ne yetuukira ani babosi kati bakutte ate kankubuulire takyebaka nze bwe natunulya Kayihura nentegeera nti mu bintu ebyo taliimu Kayihura namukubira essimu ne muga there is a woman who claims to have kept Kawee's recorded tape. Kayihura did not pick interest. When that woman was ganga raped, Kayihura went to the woman to console her. Did she give him that tape? No. Nentegeera Kayihura mu bino taliimu. Naye Kayihura bazze bamukuba lwa nsonga nti ayina budget nnene. Yes, where were you? Mwali mulowooza nti mudduse Museveni agenda kugwa. All of these people were hiding under their beds. Kayihura took over. The higher the risk, the dividends. Mwaduka. You ran away. Kamuga Museveni agenda kugwa. Katika komaho ngalabiza kozi sejembe. Kayihura has a very big budget. Kayihura has his own army. Kayihura has a criminal preventer. Where were you when Kayihura was creating this army? You were fools, you were stupid, you were idiots. Koina no gogamba. Tuina gwe tumanyi bwe batero kwambalagana mawulire ntinga mu kino nabasekerera muvuge motoka mulagante naye yagenda era nakati kambabulire Kaweesa yattibwa abantu bameka ekitegeeza Kaweesa mwino okuta be muvunana okutta Kaweesa. That's the problem you have created. You are saying abali mu komenda be batta Kaweesa was Kaweesa killed twice. Kakati ono musajja w'entebe gw'omwasiba nti Illuminati ekolo minister n'agenda mu house n'aga nti Illuminati mumute kubanga bano mubakutte bano babakutte abatemu abadde batta abakazi babakutte ekituufu ekitegeeza omusajja w'entebe mumute nanti Kayihura ye yalipoti kakati Kayihura yakugamba kati mugenda kyembabuzza mugenda kufunira credibility mu report yo anti kyembagamba mbagamba nti buli institution yammwe mugisse to the extent nti kati military intelligence yekwatanga police mu mateeka ga Uganda military intelligence tekwata is only policeman mugitwale misango bajjaje ebintu byononese police tekyakwata eya parliament mwanyuganyuga ebweru emutukanyugira ababaka mwene mugamba mwe mugamba mugandi mukazi bw'abatamanyi kufumba owasa muwalawo. That's what you are saying. No, because the police has failed. Side has failed, my daughter Akulu. You are using the credible army to alternate for the police. Nemugamba, ndi mutwala abantu mu court martial. In fact, senior army officers would protest. Nabagamba nti mu America, lawyer yingira court martial ayina kuba highly respected. A court martial is highly respected. Listen to Mujasi wa America yakwata omukazi Japan n'amutta balinayo base yabo. They had to hire a highly respected woman female lawyer to go to the court martial ya America. Katoyinza gamba court martial ya Uganda nti omusajja bababuuza guti bamugamba nti fe tuli ba police n'aseka. Why? Mwaise teke erigamba nti once you are arrested, you are found with an item that is predominantly is a monopoly of the army. You have joined the army. Nti omusajja conman bwayambala ebyambalo bya faza bamutwala lubaga bamuwozese.
That's not true. You are demeaning the prestige of the court martial. Yes. Kubanga kati bo baba. Ati bachono mbabu. Yes. Anite yavayo ne Jona agamba. Polisi yetagiraba. We have the magic. Institution is on. Kati amajingi babulira. The institution muri ku self destruction mission. The institution is on na Museveni zatukoledde mu myaka 3 muzimazeewo. Why? You are not borrowed. Mukazi wo batamanyi kufumba ngo wasa muwalawo. No, we will allow you. Zino institution side mugikobe moyo. Akulo n'omukazi ono gundi kagezi bali balagawa in the same direction basula wamu. Nibali kwa ba akulo ya fumule motoka. Teimira ona gamba ya mnalindo za mpira kwa bise kwa bikato yateka kakulu yateka konja bala waite nakubiri munafona ali mu mawuli nateka wensawe yamba abana bakagezi wajiteka kodi ensawo nabagamba nti mu Uganda wano bwe muleta Scotland Yard ekwata abasiru nga tebabikoze nembaga mukamba buli mwategese omusomo omwogezi wa police omwogezi wa amaje n'omwogezi wa prison mulaga mu university mukono musomesa abaana bayingire ne muwulira amawulire nti munnamu omwogezi wa police bamusi ayina n'akatebe ku mukono ne muleka w'entebe n'amazzi mu mukono ne kugenda mu maaso omulamuzi akubuuza lawyer bafe babisoma. What was your conduct after hearing the death of Kawesi? I proceeded. Is it normal to preside over a ceremony? Yes, we went ahead with the ceremony. Supposed to be among the guests. Nga mumanyi nebo tabanga toyina kyo mumanyi sasi birivu godduko bogwa wazi yamanyi ekirivugidde mubbi nti banne bakola tabeera moved. So how can you proceed with the seminar nga munnamu mu participant mufuba mukwagaza abantu brutal manner ng'omu ku bakulu atibwa eryula bobo nane bakuba mukomera kubanga omuzungu akubuuza kimu ti who benefits from this murder. Nibazira wenga kugwe nti husband wo nibagenda bachekinga sente mu bank nibalyoka bakubuuza ebibuuzo. What was your conduct? Mr. Mirundi, did you report the disappearance of your wife? No. It took you how long? Oh, a day. I was still searching. Were you in deep love? Yes. Is that how a lovely husband conducts himself? Mumulowooza nti babakwata batya? Your conduct in the aftermath of the murder or assassination. Abasoma wetukwatira. What was? Nti yali luddawa nti omwana yeeyazika embazzi ewa jjajjaawe noono yakubwa mbazzi. Omwana yali mugundi ate nti abo abakazi mbabuulira nti omwana omulenzi kati ng'eyo e Masaka bayinayo ekibiina mwe bayingira. Omwana omulenzi bw'atandika okulaluka n'anywa enjaga abakazi baagala nnyo abaana baabwe. Kyekibi baagala nnyo abaana baabwe. Omwana akutabuseeko ate asula mu ddeero. Waliwo ekyana ekirenzi kyanoba ne nnyina waakyo. Kakati bwe kinoba ne nnyina waakyo ye kyamufumbiranga emmere omuli enjaga ekiro ne kimukozesa. Omukazi omukulu agenda okulya nga alina olubuto talina musajja naga nalwadde kizimba agenda mu ddwaliro ne bamugamba nti oli lubuto namugjeewa ti mu nnyumba osulamu n'omwana omulenzi ti genda omutege ku olwo emmere yakyo gye kyaleeta omuli enjaga emwebasa teyagirya abaakiriko nga kimweripyeko naye omukazi yali mugumu yetta naye nakyo n'akitta nga tayinza kuzaala mwana wa mwana we. So abaana abalenzi kasa mubalaba nga balaluse bitaafu kubanga bayina gye balaga bayina organizations nyingi mwe bayingira. Njagala okubuuza what was like nga obadde okirirating lawyer wayinza okubuuza the conduct of the IGP after the death of the AIGP. Ati mwamugamba Kayihura yakubira Kawesi simu nti eriyo story erabise mu mawuli mu monitor gandi clarify it yali Charlie Strange esimu yafumbire ku macha Kayihura he arrived very early kubanga nze mbamanyi ti the mafia's turn era nabagamba wano nembaga nti akuluku. I think he had the capacity to stop the seminar where this one was supposed to go. Ate police we yafudde bana omwogezi wa prison n'omwogezi wa army be balige nti wano wafiira muloge ne banabone bava mbiro bano munamwe bamukubye masasi abantu ekintu bayingire munamwe bamukubye masasi mwali postponing kuba university is going to be there for a long time. What is important is the meet seminar gye mugendamu. Kyenkugamba nti bano olw'okuba tebalina trained people
bakola ebintu mu public relations bye batamanyi ti eno mafia eri malicious yote egamba nti amawulire you swallow whatever comes out of the media tebasobola kutegeera nti bwe mulaga ebigezo ku radio ne mulaga ebigezo ku social media nga first lady akaleeta printing machine empya ya UNEB nga yali ni charge ne mulikinga ebigezo you undermining her in the process of undermining this man you undermining the first lady the minister obwongo bwabwe tebabuyina basumane bajoga obadde okimanyi nti ensi kati yonoonese kati olubwama yatusala lwaki Lubaga South banne bazaayo sente z'omuwi w'omusolo omusiru abazaayo sente basiru kankubuulize omusiraamu tanywa omwenge ayinza okuga nti mugiraasi ngunywa ala yatugana gwa cupa sikitegedde yes yongero nnyinyo this is like a Muslim who says that Allah forbade them from drinking beer but when beer is in a glass amunywa nti embizi bagitukana naye sausage njirumira ddala eyo simbizi bagana etambula kakati if Museveni's money is cast let us analyze muwanga bamuwa million 2 agule emmotoka eriwa if he is a honest man every MP was given 200 million shillings to buy a car where is it the same source this is Museveni's cast money where do you get your salary that one is legal anti yes where do you get your salary from the same source batambule bweru ne bakazi baabwe nganda atambudde bweru ne mukazi we from the same money when did you reject it you are like a Muslim a foolish Muslim who says biya bamutugana wa muchupa wejirasi munywa you a fool this is Museveni's money packed in different packets for the car for tours the contradiction Lukwaga akimanyidde ddala nti president's office yefuga Kampala yagenda kupakasa wa Museveni ate wewaga kiwajja tomanyi nti ozekola mu toyi sibakubuuza toilet paper ate ngobuuza n'omusala gwe bagira yagamba constitution entrusted the managing of Kampala city to president's office in the fact the president is the executive director of Kampala but he delegates is a minister himself yagabako bugabi kati Kampala ya inojifu muto wange kwagwe yagenda n'engalabiye oyo no muganda wo kyobula bagamba nti bwemulabanga omusiraamu alwanira ku lugiro omuzikiti mbusijjamu ngatto nga sheeke aba yesiriwazizza sente abala bagamba sente za kibi anti kyenkubuulira ate nga sente za kibi abalala baziya n'ogamba nti omusajja mukazi mwenye konaga nti mwenyinazi mukodomi wotumaze omwaka mulamba tetubuuzaganya nti ate olubuto lwani olw'emyezi 3 nti lulwe kati abayina amagezi mu mutwe sente tuzikwate zinjagala bazimpe sente ezo tuzikwate tuzitwale Butambala tuziwe ebibiina by'abavubuka miliyoni 3 nga ozikanyuga tuziwe ebibiina by'abakyala wonna we baziganye olabe muwanga bwe tumukuba yes bazituwe tuzitambuze nabadde kakubiro oyo gundi kankubuulire Bobi Wine talangangako bulango bwa siriimu nga gavumenti yemusasula omutwe gwe gwakyuka omukazi nakugaa nti mwami manager ayagala kunkuwana kuba yampadde omusaala ate omusaala gwo naye emitwe giri wano emitwe foloma muyina foloma muyina emboona muyina zisejjembe ate Katonda bw'oba omusiru Katonda akwayo omutwe omulala nenkubulya ekyokusatu bwe tuba mu lutalo tetudividinga bantu baffe kakati these people some have returned the money others are not ekitegeeza their team is divided naye muyina emitwe basajja mmwe singa temwasoma mwaliwumbye mumbo abazizaayo sente ne Katolu bwame yalidde mugezi ye mugezi yes how nabawa ebyokulabirako bibiri nembaga nti kitange bidandisali nga tukyakolagana omuyindi yamutwalira biliyoni ya sente ali mu kibuga muno namugaa nti wampa ekifo wenkolera bidandi namugamba yasoka namukubira esimu namugamba nti tubaze sente biliyoni naye emiliyoni 2 nga tebiriiko nga tizaweze ayagala munywa muyindi nateekako emisinde najja mu ofiisi ya bidandi ku Uganda House namugaa sebo ozirese nga basaidde bekwese ozirese ndi nzirese namugaa kankubulye musajja gwe nakukolera ekintu ekyo lwa ggwanga era nze ndi musanyufu nnyo nti eggwanga olikoledde seetaaga sente zo bidandi yazaayo akawumbi abasirikale bamukwata omusajja n'alaajana munnange nakikozeseza mutima mulungi ensonyiwa biki namugaa nti bw'oba kikozeseza bidandi yayita abakulu b'amasomero mu constituency y'Edakawa n'azibagabira
do you throw away money yazikirize yabagamba nti ziwaabo ziwaaba kulu b'amasomero nze tozimpa sizaagala nze nabagamba ndi mulwadde emimiro naye bwe muziise wannalwiso sijja zijjayo omusiraamu takima sente ku poko joint sijja the office sijja zijjayo kuba buli lwomutulanti buli lwomutulako nabagamba sente za state house ziba zivudde wafende muhoozi oba nakyobe entala sizikwatako kuba nabala omuntu gwe nalaba nga mpabiri wa pulezidenti nti ndi wambabazi sikwata ntebe nenjikukiika mu mutwe bwe tetuliddamu kukolagana. I can forgive but I cannot forget. Political career yange tewagitta. Nze navanga mu Uganda nengenda Europe. Nengenda nsomesa mu university byonna baabita. Sikukugenda omuntu yasidi mujje tukole ffenna. Nikankubuuza. Esente zaba member parliament ziva ku kinga za bulijjo zetunonya. Ati kyekubuulira nti ekyo nakyo bakitegedde nti omusajja azira emiliyoni 3 mugagga muvundu kati bagenda bavuganya mu kalulu akaddako. Abagagga bagenda kuyingira agaana 3 ate ng'oli mu motoka ya Museveni. Ya milioni 2 oli muwala gyonywa mbwala yatugana chupa musabika wa chupa naye abasajja bali wano mwina abasiru ate batera kuba baganda nalabye sajja okyogera ku baganda banno nabagamba mu March nawandika magazini yange mweri mu motoka nembaga nti akataleke wakise kabakaguza abasuubuzi sajja bamuyita mu kati nagalabye galwanagana mbu bataddeko ebipande vote Museveni akatala abenali mbakatutte ebipande bibateeka ku maduuka balitutte nolaba essajja essiru terisobola kubali nyankole eryo essiru nalabye sisoga essiru ye nalabye terisobola kuva mbakega na banyolo liyina tribe mweriva erigamba mbubakuba w'ekipande kakati ekipande kyakansiima ekiri ku motoka zabba zino pioneer bus zizaba yazitutte liyo buli kangalabye bweri kiryogera ku leedi obusiru buli wano kyobola banza okuwasa muwala nze nabagamba nti abaana bange bajja kulemerawo naye okuwasa muwala wange gwe mbulira nti wakoma mu pitu nsetinga ebigezo bya pitu omukomu nsetingira ebigezo gwe mbulira we wakoma nze sijja kuzala wala bagenda kudibira kujja ani ng'otuuza ebigezo okuwasewo badive you must go and do an interview tewali qualification mu family yamu mwinamu dokita yeyita kwezooka eri omusuubuzi eri yaani omuzukulu wange gwalifaanana asigalewo abaana b'omugagga basigale abaana bo basigale bwaba tewali dokita tewali musuubuzi tewali ki ekigezo bakituula batya anti ojja kati nzize muko tubi wakoma mumeka mukotubi wakoma mu pifo ngamugana kate nansana ngankusetingira ebya pifo kato owulira era abantu baga nti muzatanga tanayogera ku ntalabuusi zino abadde entalabuusi zabasiraamu ne bazamba naye mbaga nti ezo ez'emijunga zabanga z'abaami ba kabaka si z'abasiraamu muzaata yali badde yayinga bagambye nti muzaata azikubira ennaku 2 neŋŋanda tagezaako waliwo abasajja balina amaanyi muzaata yagamba nti omufere yekyusisa omufere alese kyapa mu nnyuma omufere wuuyo kyapa mu nnyuma yafa naye bwamala kuba kyapa mu nnyuma nti omufere wuuyo omufere yekyusiza okumanya muzaata alina amaanyi nali nva wange oba nali mpandika biraro byange ntuuka mu kibuga esanga 6 ng'emmotoka ezisibidde ekatwe ku muzikiti konze waliwo nti muzaata agenda kusaalirawo ng'essaawa zikyali ezi omufere yekyusiza kati alese kyapa mu nyuma yafa naye nze kyembagamba seriously we are in a very big crisis and when we lose institutions nti kati abapoliisi bebata abasibe kuba abalamuzi b'eddiini okimanyi nti amawulire gafulumye wiiki eno yennyini nti poliisi ambulance yakwatiddwa esimagolingibwamu ebyamaguzi anti mukwate banze nkugamba no dokita bwe bamukwata nga asobya ku mulwadde bagoba dokita w'emulago
kubanga muleadinga ku kiri. No. What about Makerere students? What about the Makerere Kichalas who are using sex for marks? Vice Chancellor Bamgoba. Those are allegations. No, yes. Take your own cross. Abamaje bakutenga bako babantu mu bibanja. Afene muhozi yababa sindiseyo. Nalaba ko omusajja mu special forces. Mu special forces yabba babba bamukwata eri musajja mugiso. Ne bamuga nti va mu barracks mu dakika 5. Ate osiba bakkuba, osiba mugugunga bakkuba, osiba ki. But they also take a responsibility as the officer in charge. Ono mwana yagenda mu state house. Gwe bakubanga abayaga bamukuba mbu bakanyama. Najjaye mundu yatabameka. Did the command change? Kubanga mwe babakwatirako. Why does Kayigula become unique? Nti when a teacher implicates a person, minister yagenda ubone kubakwata. It is a weakness of the system. No gamba the whole system. No ganti father bamukute no mukazi nti Archbishop Rwanga agende. That's stupidity. We don't reason like this. The fact that you have several layers of authority means that people abakola constitution anticipated. Why do we have all district police commanders? Why do we have them? Why do we have commissioners? Why do you have a laid down structure if it's a one man show? And if you do Katina Kayigula ina abaana be. Kayigula ina abe waabwe jo yatuuza. Kayigula ava mu family ya amaanyi kitaawe. Nabajuga abantu tebalina tebaba muganda mu amuluka. Kitaawe Kayigula yasimu na Uganda esoko kufiira mu nnyonyi. Kale kizi. Very powerful yomukubi bali ko ba considering okufuga Uganda. Nay abajoza ababbi basente. Where are you going to get allies in the future, ladies and gentlemen? If you humiliate everybody, bwe kimanga buli akozeeko namwe agenda abeeko kola. Tuli ba marketing manager bammwe mu bulungi oba mu bubi. Nze ngamba abaana bange nti buli mwana akola wano oba ye alunda nte oba ali mu mbizzi oba ali ki mukitegere envoyi waffe nti bw'apaano naga nti wa Mirundi bali abafu they will accept yafumbayo naye bano bwe baba banabba babba ne bajoga basoma ne bajoga bo tebalina future ya muntu nti omusajja ono tumwanda mayininga tumulumba tunamusobola okufuna amasimu nga mutu basoma ne bajoga akalimu ke twaliko last week abwakabaka bwa Musanje kagenda kufuluma kali mu kyuma omukolo w'embaawo ng'asanyawo obwakabaka bwa Musanje babuza wekali tusobola okubalagira anti printing si kwokesaamu si photocopy kati nina obwo bulinga butaano bugenda kufuluma omulundi gumu kano nakazimu nadde nakakaddamu n'embabazi n'abaguka kuba mwali mugatakola mbabazi kasala bye Bobi Wine bo tebayinza kukkiriza muntu afudde outside mu balwana bagala be babakyeyiira era bwe bagenze mu seeko bwe bagenze mu seeko awulidde kyali gonzaayomba if you want to unite these people agenda yannakalamba leeta omulala atali waabwe foreign body bonna babeerayo kantu kaabwe bakeekolera mbabazi olwawulidde ku Bobi Wine ng'asimbye nakomawozo no aswame kubanga omanyi babagezi as long as they remove Museveni themselves nga kaffe kye n'agenda mu ntamu tebalwana when they sign an outsider threatening Museveni's survival bonna nga beegatta. They come back. Now they unite because nabaga nti bayinza obutawona Bobi Wine yoyo kuba nabagamba wano tebayinza wabula Bobi Wine yoyo afaanana Bobi Wine nabagamba nti strong leaders are never succeeded by strong politicians. This is the second succession rule. Take for example in Senegal, Senghor chose Diouf, however vibrant what there was, what they had challenged the Senghor since 1971, what they came to power later after Diouf. In Malawi, Bakiri Muruzi, who was unknown, succeeded Yengwanze, Dr. Kamuzu Banda. Chakufa Chihana, who had fought to Yengwanze, Kamuzu Banda, was rejected by the people. In Zambia, Kenneth Kaunda was succeeded by Frederick Chiruba, who was perceived to be a Congolese citizen. In Kenya, Daniel Arap Moi outsmarted the Kikuyu mafia to succeed the giant Jomo Kenyatta. A strong Kikuyu lobby group led by Moi Koinange failed to change the Kenyan constitution to
not to allow the vice president to keep the president for 90 days at the demise of Kenyatta. The group was known as the Change Constitution Group. Koinange kept Vigo at Kenyatta's bed in Mombasa. However, the day he left for home is when Kenyatta died. Okay, by the time Koinange got information, we had ready. Hello? Hello, Sebo Obanyabo ali kulaini. Omukulembeze w'amaanyi tasikirwa w'amaanyi. Wangi Sebo ali kulaini. Kale Sebo naye weebale kulaba Lutimbe Gaga. Ye Sebo. Tangaze kwamba n'okubuulira abantu nti ddala abasajja bano balwanyi ekitegeeza Tamale gavumenti kubanga bagiriko ennyini ate ennyini zitwandikira awali ekyokujja y'omu wakiba amaanyi n'olw'ensonga enkulu Tamale nenyamu ensonga emu oli musajja mumanyi nnyo naye oddaawo n'ogamba ti pulezidenti yakyazuula nga yajja mu buyinza ng'ali mu myaka 4 olwaleero mu abamutesita buli myaka eyo kinennyamiza Tamale kiriza obagaana eggwanga lino oyinza okuba olukunyiivu naye abaana be abali mu myaka emito omukulembeze yenna bw'alijja nga tebamwagala n'abakalakako emyaka wanajja ng'alina emyaka 35 ekyo kankubuulire anti kankubuulire mwe mwagala eggwanga okusinga abalala mwe kasita muyingira mu nsonga za NRM ensonga za Museveni ensonga za NRM bwe bali mulaba nga amaanyi gamuwedde bajja mujjako kuba baagala victory naye ng'Onyanga akyabakwatira eggoolo nze mbagamba nti mwabe opposition mutagania bwereere omubbi wo ku kyalo tayinza kugamba bantu nti kufulu ekikagundi kyekigumu omubbi wo ku kyalo nti the opposition will direct NRM what to do the moment kakati kankubulire Makeri yakutte ekisanja eky'emyaka emeka 5 Germany taliyo omukyalo mmwe kyembagambira ku Museveni tewali baawafuga Uganda myaka gisukka 10 nibwe tutakyusa constitution nobody why look at Museveni yes look at Museveni anti kyenkulira Museveni yamala emyaka 9 nga muwangami after taking power yamala emyaka 9 nga akola constitution giteeke wali bwe twamala okukola constitution ne tugenda mu movement politics n'afuka 10 bwe twamala okuba mu movement politics ne tudda kuba referendum ne tudda mu bibiina ekibiina kye ne kimuleeta gy'emyaka kati tunaddayo are we going back akagoye ke wayambala ng'okyali bebe bakakutuuzaamu kati no ekitegeeza Museveni has got an opportunity situation eyaliwo mu 86 tekyadda anti tokakabukasa ayagala okusikira kitaawa tamutte bakusibe genda mu kalulu era bano kye bakola bamuwanga batugamba kututiisa ebyo mbu etteeka tuyina akakiiko nkawulidde bakoogera tuyina komiti ekwata ku bulamu bwa pulezidenti tuyina impeachment process president bwakola kintu tumujjako kyogamba anagula ekitanda ekinene bwazimba ennyumba tateeka mu oluggi luvaamu yes ate gwosula ebweru oluggi ng'olesa ekitanda ekinene mumusula bweru ne mukazi wo bw'oba wawasa omukazi mutono n'afuna akabina nga ku kitanda temukyajako kakati gwovaako bamuleeta ekitanda kipya yes ekitegeeza as long as the exit as long as Uganda's constitution provides for an impeachment process as long as Uganda reserve the powers to elect ebyo byabwerere wangi Sebo okay tugende n'omulala ku simu ayombye buyombi atayombye Patrick abadde akyenyo naye abenaalem bebayina monopoly bayina ababaka baabwe bamuwanga balowooza ababaka tebajja kujja wangi Sebo genda maaso twakutte genda maaso Sebo kale Sebo erinnya lyo ne gy'osinzidde
Ibi nabikyali awo tubize bali ulira nze nkugambye gachumba mubulira abantu omuntu yenna gwe bakwata mu kiseera kino n'oyondawula institution tezina credibility nti if you can use a woman to implicate ejeno nti twaleeta kati mwani akyabawuliriza mu busiraamu omusiriki omusawo omuganda n'omutamiivu tebabuuzibwako ku nsonga za busiraamu kati okujjako nga muli vampinze imeji ya institutionizi zammwe buli gwe munaakwata yenna ng'ensi egaana nti bano balimbi anti nkubuulidde ng'ate gwe sayidi bwemaze okwonooneka oleese military intelligence can military intelligence alternate for side if your wife fails to cook you marry your daughter why don't you overhaul side nze babulidde akoze okunonyeza ali bakwata oyagala be bakwata sebo nayo we apachira que nesse cara já foi pegado no puta vai não ser pegado com a ministra quando vinha a ministra vai de minha fazer no chajapo é que tava um tuane que tinha gengege dario um tuane wa singa magezo quando ela tava no ina mas não tinha wa ministra foi ele o outro eu não para paquete na passo no ambassador vamos já kufuzi ngaba fire base vai na kwato ugoge ambassador ngira kuweza nene mpopo ubakanda abendebe kubanya ngira nibachaka yo bantu omuletera nkoko bonna bali kuno amasimu gaabwe gonna gali kuno kankubuulire kakati nze wanakusemberera nga abantu ndolooza ze kuloga abantu bonna bagezi mu nsi naye atimosphere ti omwana omuto fe abaffe fe bakitaffe twabatyanga nga bwajja mudda mu kisenge why was a poor man abaana b'omusajja omugagga azanya nabo dadi kubanga bakujja mu motoka oleesa omugaati kakati abantu bonna mu nsi bagezi naye control owa firebase akubuuziza wekyenkubuuza Amelia talina capacity ekkiriza abantu beewaabwe kuyisa gundi kisanja kugisa myaka awulira tagirina naye bamukuba baleeta omuntu ne bamusimbako omwana oyo naleeta n'aladisi n'amuteeka entebe bakuba Amelia ng'abasasula ki abakoledde emyaka 20 tasula teyeebase kakati nantaba ne mumuwereegamu nemujja neyali muvuganya ne bamuteeka mu nnyonyi ya pulezidenti n'abakuba n'emitwalo 8 bamuwa bwa minisita yali alinyere nkubuulira nti abantu abali honest tuli batono nti abo abaana bamaze okubba 5 billion nti nze nja kutya pulezidenti antwala ewatali sigendayo sente zenzirya ne tayito njirina naye sigenda mu ofiisi kuba buli lwogenda mu gavumenti abo abaana bakujooga kendikkiriza obwa minisita nga ntandise okujogera okuwoleza abaana olina amagezi mangi bagamba genda ofuke minisita Museveni akuyite akuwa obwa minisita otandika okuyoola ku ziri collective responsibility nantaba yakugambye nti cabinet abo abaana okumanya abaana abo tebalaba Uganda ebadde emanyiddwa lwa abanoonyi b'abobudamu twatuza olukuŋŋaana ensi yonna netukkiririzaamu Uganda yesinga kati babatwala Tanzania byakubye omutwe aba New Vision nti bakwata ba refugees bwe babazaayo bwe babatta nti enakivale balumbyeyo Museveni leka abadde atambulyeko naye omwana nawagamira mu New Vision omulala nawagamira mu UBC nti ffe tubakolere when you need publicity is it when you put somebody atakwagala mu New Vision a very powerful company nokwata nti Amini ye yali talina bakoddomi be yakola UBC nti omwana agiremeddemu mukoddomi nagoba abantu bonna nabamalawo ekintu nekikwata tekisobola nakuleeta mipiira nti ffe tubogerere nga bali boonoona tumaliriza program Omukulembeze Wenkya agiddemu bwe muba mu lyato newolaba omwana wa nannyini lyato oba omuko mumuyole mukube mu nnyanja kugifuna omulundi omulala so for me I don't want to be a minister not at all. How? In fact, when I go to function, could you refuse that offer? Museveni appoints you Minister for Internal Affairs. Minister for Internal Affairs. Of Minister. When I was talking with the president tonight, last night, if you want to be controlled by those boys, bafana, you go get bakufuka. Can you be appointed as a vice president? And ngababana mu government ngaba Jose Mwebali tulikolera mu ndala.
my role is here teri minisa nkubira simu giteera oleebe giteera ompulire tubagaba ki nakolanga mu State House ngafuna emitwalo 8 nga lwakakamba director afuna 10 million beba bakuba akatabo wa Musanje bakarakiters batumaliriza nabo walabye nalonga emberera ate yafuuka ddi nalonga kakati if you want to retain your virginity you don't get married mpulira if you want to preserve yourself don't join the government. Ndebaga tugenda kukola mikolo gya mbeerera nti bane mukagundi nalongo ate nalongo akyali mbeerera yazaala na babiri ate oyo abawakabi nnyo oyo abawakabi nalongo adduka mu loogi nti omusajja amulemeredde nti baleeta atazaalangako amiri yakyambadde abakoledde emyaka n'emyaka adduka bamusegula nalongo adduka mu loogi yazaala babiri omulundi okumu ng'omusajja mutwale Mirundi virgin anamusobola mba mwagala mukutulankizi omwana nakangabana natwala naladise abamiri ombayita bakuzanya era mweraba gakuweebwa muno era ojja kugajja